Gavumenti ya Bungereza evuddeyo n'erabula bannansi baayo abawangalira mu Uganda ku butujju obugenda okukolebwa ku Uganda. Naye okujjako okwebuzaabuza ng'afukaana abatugambe nti gavumenti ya Bungereza temanyi mutujju mutuufu mu Uganda. Sigambye nti okulabula ku butujju kikyamu era sigambye nti obutujju bulungi. Naye amawulire gabeerawo singa omuntu aluma omusota so omusota gulumya omuntu. Omutujju ekimuyisa omutujju lwakuba nti kalittima. Ekimuyisa nalukalala lwakuba nti asobola okwetulisizaako bomu. Ekimuyisa ow'omutima omubi n'okulaba nti gavumenti z'ensi yonna zirwanyisa obutujju lwakuba omutujju akola ebitajjansa. So omutujju bw'akola ekyo ekitajjansa munnange tegabeera mawulire. Kibanga omutamiivu okuggyayo obusajja bwe n'afuka ng'abaana bamulaba, oba kibanga omutamiivu okuwemula ng'ava ku mwenge abaana ne bamuwulira. Ago tegabeera mawulire kubanga ebyo bye bigambo ebisuubirwa okuva mu mutamiivu w'oku kyalo. Era gabeera nnyo amawulire singa omutamiivu oyo ekiro ekyo ava okunywa n'atawemula ffenna twebuuza omutamiivu waffe abadde atya. So omutujju bw'akuba mu bannansi bomu ago tegalina kubeera mawulire kubanga kye kimutuumya omutujju. Omutujju bw'atulisa bbaasi bomu ago tegabeera mawulire kubanga kye kimutuumya omutujju. Omutujju bw'alumba essomero n'awamba abaana ago tegabeera mawulire kubanga kye kimutuumya omutujju. Wabula ate amawulire gabeerawo nnyo singa omuntu aluma omusota so omusota gulumya omuntu. Omusota we guluma omuntu tegabeera mawulire wabula ate ye omuntu bw'aluma omusota lwe gabeera amawulire. Singa olisanga ku BBC nti ttimba emize omuntu tegagenda kubeera mawulire gakwanamya. Wabula BBC oba CNN lwe biriraga nti omuntu amize ttimba ate olwo galibeera mawulire. So tegali badde mawulire omutujju okukola obutujju mu nsi, naye ate gabeera nnyo amawulire singa gavumenti ekola obutujju ku bannansi. Omulimu gwa gavumenti kukuuma bantu na byabwe, mwenna ekyo mukimanyi. Omulimu gwa gavumenti kukuuma nsalo za nsi. Omulimu gwa gavumenti eyali badde ekuuma abantu n'ebyabwe yeetigumbula abantu, yebba ebintu by'abantu n'olaba nti munnamagye ayiye amagye ku ttaka lya Sserunjogi ne basendawo ennyumba ye ne bagitwala ye gy'alina okukuuma. Abalina okukuuma ensi be batandise okutunda ensi omuli ennyanja omuli airport n'ebirala. Nga 18 Novemba omwaka gwa 2020 simanyi oba gavumenti ya Bungereza ekyo teyakiraba. Abasirikale abali mu uniform eza UPDF amagye amatongole aga Uganda okusasira mu bantu amasasi abaali bava ku mirimo gyabwe, abantu abaali bava mu kibuga oba abantu abaali bali mu kibuga nga banoonyeza baana baabwe kyakulya. Gavumenti ya Bungereza ekimanyidde ddala bulungi nti mu Uganda lw'otakoze tolya, nti ensi ne wabaawo obunkenke butya abantu beekulula ne babbirira ne bagenda mu kibuga basobole okutembeeya, basobole okugula amaduuka gaabwe. Wabula gavumenti eyali bataddeko obukuumiyo yennyini ye yabettira. Ago bo tebwali butujju. So nga ate gaali badde nnyo amawulire. That's why nsose kulaga nti omutujju okukola obutujju tegaali badde mawulire. Naye ate gavumenti okukola obutujju ku bannansi balina okuteekako obukuumi lwe galina okubeera amawulire. Naye kya nnaku nnyo era kya buswavu nnyo nti gavumenti ya Bungereza esobola okutunuulira eky'omutujju n'etatunuulira kya gavumenti ekola butujju ku bannansi. Bw'aba oli asobola okwambala yunifoomu za gavumenti ng'era mujaasi wa gavumenti n'agenda n'atigumbula bannansi misana ttuku, mwali badde mufunamu ekirowoozo ekyokubiri ku butujju obugenda mu maaso mu Uganda naddala obudde bw'ekiro. Mmwe mulowooza era si gavumenti yebukola? Bw'eba esobola okukikola we mugirabira, naye ate we mutagirabira. Muleke kwebuzaabuza ng'abafuka banaaba. Omutujju omutuufu mu Uganda mumumanyi, ate yasooka n'akola ebikolwa bye, yasooka n'akola ebikolobero bye ng'abikwekakwekako. Naye ku olwo yajjira ddala ekifaananyi nti nze nkoze obutujju ku bannansi. Gwe ki ekikulowoozesa ti obutujju bwonna mu Uganda obugenda mu maaso oba obuzze bugenda nga mu maaso tebuloteetingira ku mwami Yoweri Kaguta Museveni? Gwe ki ekikulowoozesa nti Museveni bw'aba ayagala okukwata yeekolera tekimugaana kukola butujju ku Ichuli, tekimugaana kukola butujju ku oli? Bw'aba ayagala okukwata Sheikh Yunus Kamoga Amiru Umma tekimugaana kukola butujju ku Amiru Dawula Sheikh Yunus Sentamu, tekimugaana. So nze nandirowoozezza nti bakitaffe nga temunnalabula Bangereza bokka abawangaalira mu Uganda. Naffe mutulowoozeeko kubanga twali ttwale lyammwe era buli Munnayuganda mwana wammwe. Naye ng'ekizibu mukimanyidde ddala bulungi ekirina okukomya obutujju mu Uganda
nabagamba ayagala okukaza omutuba otemera ddala ku nkolokolo n'emirandira n'ogisiguukululayo mwe mulowooza olwaleero omuti okutudde obutujju tebaguyita Yoweri Kaguta Museveni nga gwe mulina okutemawo gwe sooka weebuze Yoweri Kaguta Museveni gwe mutwala Somalia n'akuuma gwe mutwala Congo n'akuuma gy'atamanyi nsonda ku nsonda yalemwa atya okuteeka obutebenkevu mu Uganda gy'amanyi nsonda ku nsonda bw'aba bakoledde buli mu mulungi e Somalia n'abakolera omulimu omulungi e Congo lwaki ye tasobola kukola mulimu mulungi mu nsi ye gy'amanyi ku buli nsonda ogamba otya nti omusajja ono mulungi nnyo akutta abaana ba neiba batutte ku KFC ne balya ng'abaana be bali ku kyalo bagoma bawalampa bife n'okufuna ekyokulya ddala oyo abeera muzadde takuweesaako kibuuzo ekyokubiri mu mutwe gwo nti naye ddala ono muzadde omusajja gwe mutuma Somalia okuuma musooke mwebuze yo Uganda emulema ekyokuuma omusajja alina amagye agalina ne reserve mu magye gy'asobola okupangisaako n'afuna abacuba n'agenda n'abatunda ne mumuwa ssente mwe musooke mwebuze yo Uganda emulema otya okukuuma njagala okukibategeezaako nti Museveni alina security emala mu Uganda okwegeka obutujju bonna olaba agirina emala okwegeka obutujju e Somalia okwegeka obutujju e Congo lwaki Uganda yalemererwa okwekekamu obutujju so nga temunnawoggana nga temunnalabula bannansi bammwe naffe aba Uganda nga temunnatulabula mukimanye nti anatta omusota akuba ku mutwe omutwe okuli obusagwa gw'obutujju mu Uganda baguyita Yoweri Kaguta Museveni mulekerawo okwebuzaabuza nga abafuka banaaba bw'aba asobola okutta bannansi abasoba mu 2 oba bakunukkiriza mu 2 ng'ennaku z'omwezi 18 Novemba nga kamera weeziri misana ttuku gwe sooka weebuze bameka battidde mu nzikiza bameka baatemudde ekiro bameka baatemudde awatali mataala bameka baatemudde ewatali kamera kakati ate ekisinga okubeera ekyennaku nti bano abazungu essaawa eno ate kyekizibu kya Uganda ekituufu bakimanyi ekigenda mu maaso bakimanyi omutigumbuzi bamumanyi kyokka ate batubuzaabuza bw'aba yeekolera yitongwa mu ntegeera y'entono asobola okulaba ekintu ekiguddewo mu ggwanga gavumenti nejja n'erimba nti kino bwe kiti ne bwe kiti n'agattagatta dotisize mu butasoma bwe najja n'akugamba naye okusinziira ku kino bwe kiti ne bwe kiti buno obutujju bwakoleddwa gavumenti yennyini mwe abalina ebitongole bye muteekamu ssente ebinoonyereza ebiri ku mutendero gw'ensi yonna mutugambe mutemulaba mutujju mutuufu mu Uganda mutugambe mutemulaba mutujju mutuufu mu Uganda ne mwesanga nga muddidde amawulire gammwe gonna obutujju obukoleddwa mu Uganda obutujju ogutaalibadde musango naye ago tegaalibadde mawulire nga bwe nkugambye nti omusota gulumya omuntu amawulire amatuufu omuntu alumya omusota lwaki temwatinkiza nnyo ekintu kya Museveni okutta bannansi oba lwaki temukirowoozaako nnyo lwaki yatta bannansi lwaki kyo temukiwa nnyo eyapule lwaki eyo tebeera nnyo discussion gavumenti erina okukuuma bannansi yebatta minisita wa security najja n'akola statement shoot to kill enkya ne bakugamba tubataddeko sanction abo bonna abenyigira mu kutulugunya eddembe ly'obuntu Peter Lweru oliko sanction ono omugenzi ow'eriisa erimu tumwine oliko sanction naye ate ne baleka kabatuma ng'ayinaayina muganda agamba omulagira twattibwa oyo atumye yalina okusinga okubeera ensonga Lweru teyeetaaga kuteekebwako sanctions kuba talina kikyamu n'eki kye yakola mwenna mukimanyi nti mu magye tugendera ku orders naddala eri oyo omuntu akusinga rank kati gwe kuba akafaananyi commander in chief ow'okuntikko wa armed forces nga zaakuwadde n'akugamba nkugambye genda okole kino ate bw'ogaana kuba kuzoleya rank sinakindi kuba kulyamu mu nsi yo lukwe naye ye Peter Lweru mwamuteekako sanction naye kamutuma commander in chief asigala akyetaayiza mu nsi zammwe Munnayuganda lw'oli kizuula nti abo abazungu kyekizibu ky'olina olijjukira okwerwanirira era mbasanga lwo lwe natuula ku booda owa booda kyava ŋŋamba naye Museveni ono tugenda mumuggyako abazungu bagenda tuwa support muzungu tamanyi nnakuyo muzungu tamanyi bw'olumwa bw'alina okubeera omusaale mu kununula ensi yo gwalina okweyamba omuzungu kale ye alijja luvannyuma n'essaawa eno akulaze nti takuliiko yensonga lwaki ne baatuma okubatigumbula abaleka ne basigala nga bayinaayina mu nsi zaabwe
kyokka ate bano be bayitanga abatume n'akusibirako akatambala ntubataddeko sanction akuteekamu essuubi gwe munnayuganda nti omuzungu agoberera democracy era afaayo nnyo ku bulamu bwo naye ye eyabatuma akyayinaayinirayo akyazungirayo nga Mbabazi yabba ssente z'ekittavu mu ggwanga z'ekittavu ky'abakozi ekya NSSF bamujjanjabira Bungereza gavumenti yayo teyamugobaayo eyo. Ugandans, wake up. Bano kye kizibu kyaffe kati.